Musumba Ediga bambi wanyaniriza gasigwanidde nakwaniriza neno akatebe k'okutula muno ngamba kyekifo kyange bambi weebale naye maama bambi weebale wayita mu bingi mukazi wattu naye waguma tewajja mu lubuto lwange bambi weebale kugumiikiriza mwebaze bambi mwebale kyabazanya abasajja omwami wange mwebale bambi kuzaala mwami wange mwebale nebaziza nnyo mikwano gyaffe mwenna ab'eŋŋanda mwenna abazze mukulu Kisubi simanyi kyakugamba nebaza nnyo Mr. Victor oli mukwano gwange okumala emyaka mingi bambi weebale kubeera mukwano gwange ebbanga lyonna nebaza abasumba bonna ku sayidi yange ya Glory Church n'ey'omwami wange Harvest Teaching Ministries abavudde gyembeere Wakiso mikwano gyange mwebale kujja nsanyusa nnyo buli muntu yenna ali wano ninawo omwana wange wano bannange Lirisa bambi nsanyusa okukulaba olikoze leeti simanyi n'emmere naye bale kujja nyaniriza nnyo abantu omwanange gy'asomera kale ne musituka essomero eddamba emuseefu mwebale nnyo bakwano bannaye njagala nebandekaani mwenna mbaagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsooka okwebaza Katonda ku lw'akaseera kano akalungi katuwadde okubanga tusiza kukula lino kubanga ekituufu kiri nti terituukako eryaddala omwami okulonda mu bakyala abangi n'alonda ggwe si kintu kitono oba olina okugulumiza Katonda si gwe abasinze abasigadde wabula Katonda bakutaddeko buteesikisa n'akwawula nkwebaza nnyo mwami wange mwebale kundaba nebaza abakadde ku sayidi yange mama wange bambi weebale kugumira byonna bye wayitamu okunzaala mu butuufu okuzaala omwana si kyangu naye maama bambi weebale wayita mu bingi mukazi wattu naye waguma tewajja mu lubuto lwange bambi weebale kugumiikiriza mwebaze bambi mwebale kyabaza nnyo abasajja omwami wange mwebale bambi kuzaala mwami wange mwebale nebaziza nnyo mikwano gyaffe mwenna ab'eŋŋanda mwenna abazze mukulu Kisubi simanyi kyakugamba nebaza nnyo Mr. Victor oli mukwano gwange okumala emyaka mingi bambi weebale kubeera mukwano gwange ebbanga lyonna nebaza abasumba bonna ku sayidi yange ya Glory Church n'ey'omwami wange Harvest Teaching Ministries Musumba Ediga bambi wanyaniriza gasigwanidde nakwaniriza neno akatebe k'okutula muno ngamba kyekifo kyange bambi weebale abavudde gyembeere Wakiso mikwano gyange mwebale kujja nsanyusa nnyo buli muntu yenna ali wano ninawo omwana wange wano bannange Lirisa bambi nsanyusa okukulaba olikoze leeti simanyi n'emmere naye bale kujja nyaniriza nnyo abantu omwanange gy'asomera kale ne musituka essomero eddamba emuseefu mwebale nnyo bakwano bannaye njagala nebandekaani mwenna mbaagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu ng'omwami watugambye abooluganda temukkirizanga okuva mu nsi nga temulokose ebirungi biri mu Yesu Yesu yalina essanyu ery'amazima yagaba ebintu ebijjudde nga si bya kitundu mwebale nnyo ba Metroni mwebale nnyo ba Next Mani mwebale nnyo ba Ashers abatukoleddeko sisita wange Rose omukyalo oyo ali ku bifaananyi yeyandagiranga ku ssomero nga binnemye yabanga mugezi nnyo nga nze ansinga emirundi mingi paka kati akyali mukwano gwange bambi mwenna banenze siina ne byakwogera buli muntu yenna alina kyakoze bannaye okusingira ddala omuntu okutambulira najja gyonna gyavudde n'obuzibu bw'abayiseemu okujja si kintu kitono bambi Mukama batuweera omukisa naffe tubasuubiza okuyimirira wamu nammwe mu kaseera mulibeera mutwetaagira mwebale nnyo mwebalire ddala mukitagala engalo n'akalulu ak'abagole baffe kalenga n'akalulu ka Mukama mwebale
bwe banyumye. Fredo, webale teeka ssente mwana muwala. Ayeye ekitiibwa kya Mukama. Mulengera abaana bwe banyumye. Tubakubira engalo ez'amaanyi. Nahiye, webale kunyuma. Smile ani agisasule mutyeni. Fredo, girabye. Kale munkubire 45. Girabye. Leero kutugeeza bannange. Kale tugenda kuzaako akatuuso mugenda kwetooloola mudde wali tusalire keeki. Keeki eyo yakoleddwa mwana mulenzi Mr. Bakers okuva mu Ndeeba. Bakers tuwubireko. Bakers tuwubireko. Enze ndeebaza ndi atagunjwa munafu. Jangu bakulabe. Mwana mulenzi yakoze keeki n'omulembe. Wawubireko. Yoyo yakoze keeki ya madaala. Emyaka giringa tusala biberenge bitulise luba tulolera okuyimirira. Kale saawa eno tugenda kwetooloola wali tuteeketeeke emperekeze zaffe tugaziwemu. Ntwala akaseera kano okusookera ddala okwebaza Mukama waffe Yesu, omuteesiteesi, omutandisi era amaliriza ensonga eno. Mbeebaza mwenna okubanga muwaddeyo akadde kammwe ne mwerekereza ebintu ebirala okuba nga mutwala obudde okujja mu kifo kino ne mubeerawo era ne mugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Sayidi Eva mukyala wange. Mbeebaza nnyo bannange okubanga mutindiza olugendo okubanga ate muzze ne mu kifo kino era ne mbeebaza n'okubanga mwatwaniriza bwe twajja mu kwanjula ne mutukkiriza ne mutuzaala. Neebaliza ddala ne bazadde bange okubanga banzaala ne bankuza ne bampeerera era ne bakola kyamaanyi nnyo n'okubeera nga akaseera kano emikolo gino gigenda mu maaso. Ne neebaza basumba bange bonna okubeera ddala mu Harvest Teaching Ministries ne Harvest Bible University okubanga ate nabo banteekateeka mu kigambo kya Mukama waffe Yesu okwongera okitegeera n'okitenkuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ekkanisa envuddemu mukyala wange Glory Church. Mwebaza musumba, nkwebaza nnyo ne ttiimu yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ab'emikwano banne, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga musobodde nammwe okubeerawo wano. Ne neebaza ne bannayimba baffe bennyini abalungi abatuliraanye wano okubanga ate nabo basobodde okuba mu kifo kino. Banne neebaliza ddala abakoze ku bya kamera bonna mbeebaza. Neebaza buli muntu yenna mu kiti kye kyonna kyagwamu. Mwebaza banne, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muweeseza omukolo ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyeyinza okubagamba nga nze ng'omuntu okusinziira ku bulamu bw'ensi eno bwe mulabye, buli muntu yenna tufaanagana mu bigendererwa. Buli muntu ayagala kuba bulungi, buli muntu alina kyalowooza, buli muntu alina embeera gy'alowoozaako ng'agamba banne ekino oba naakikola ntya, nga buli muntu agamba oba neesigaani, oba ngende wa muganda wange ali egundi, oba kyeyamaani, oba tulinayo w'amagye, oba ngendeko nfune ku muntu yenna abakiri ava mu State House mbere nga gwesobola okukubira akasimu mu mbeera enzibu. Buli muntu alina ekintu ekyo mu mutima era kyekireetera abantu okutambula. Buli muntu agamba kaŋŋendeko jjajja gundi, kaŋŋendeko musawo gundi, kaŋŋendeko wa pasita gundi. Naye kyeyinza okubategeeza abooluganda, omuntu wakkiriza Mukama waffe Yesu we wali obulamu ebya ddala. So nze mpabuye ekirowoozo omuntu yenna ng'oli mu nsi muno kyandibadde kikulu nnyo okukkiriza Mukama waffe Yesu n'ologoka. Okukakasa ojja kufuna emirembe. Ebintu nga bino tebyandibaddewo olunaku olwaleero. Tewandibaddewo ekintu kifaanagana nga kino kuba ne mu birowoozo byange nga sinnalokoka nga bino ndabanga ebyokuba ngamba kati byabo bali abakadde, kati ffe tetubeera mu ebyo.
tegamba tubitwala nga nsonga ezirimu amakulu naye bw'olokoka Mukama waffe Yesu akuwa obulamu obupya n'otegeera obulamu mu mazima agaddala ddala. Obulamu waliwo okwerimba, abantu bangi osobola okubeerawo mwena byolowooza naye nga weerimba. Naye mbabuulira obukkiriza Mukama waffe Yesu, Bayibuli etugamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kale nno mbasaba omuntu yenna yenna obuuli eyo kikulu nnyo n'otwala akaseera n'olowoozaamu n'okkiriza Mukama waffe Yesu n'olokoka nkukakasa era nga sigamba kugambye nti okusuubira ebyaddala buli kimu kijja kuggwa. So n'olwo ebigambo ebyo nyongera okubaaniriza era nyongera okubeebaza. Mwebale nnyo bannange, muli bangi nnyo, bajjajja bange, mikwano gyange, basenga bane mwenna mbeebaza, baganda bange mbeebaliza ddala. Baganda bange bali bonna, abaganda bange ab'omwoyo ntegeeza abalokole bannange ne baganda bange ab'omubiri ne tuzaalibwa maama ne taata mu nnyumba y'emu. Kale bannange mbeebaza mwenna abasobodde okuba ku mukolo guno, ba bestimani mbeebaza, neebaza emperekeze zonna, mbeebaza bannange, baganda bange, MC, neebaza abavudde ku UBC, buli muntu mu kiti kye mu kwebaza bannaaye. Era nina essanyu ly'amaanyi nnyo 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 ddala. Mwebale nnyo ba DJ, buli kimu omulimu gubadde gw'amaanyi, abakasaale, aba TV mbeebaza. Sisita wange mbeebaza, mbali nnyo kubeerawo. Banne mbeebaza oluganda bange muyimiridde nange, abafamire yange muyimiridde nange, mbeebaza abeeka Mmengo bannange. Bantu bangi bavudde mu bifo bingi, abavudde mu ngeri zonna zonna mu Uganda yonna, mwenna musobodde okuwaayo obudde ne mujja mu kifo kino. Banne mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaliza ddala ne mukyala wange, mwebaza olw'okuntwala nga ndi serious. Kubanga ebiseera ebisinga osobola otuukirira omuntu n'otuusa ensonga yo n'agitwala nga yakusaaga. Naye mwebaza, nkwebaza olw'okunzikiriza n'ononda mu basajja bonna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati era ntwalira ddala omukisa guno okwebaza abantu bonna abaleese ebirabo. Bannaye nsiimidde ddala. Ebirabo kabonero kakwagaliza, era mbeebaza abavudde ku sayidi eyewange, oba aŋŋambe bazadde bange, baganda bange, mbeebaza n'abantu bonna abayimiridde nange ku sayidi ey'omwami okubanga emikolo gyonna okwanjula n'embaga bibeera nga bigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama waffe Yesu abakolere ebyekisa, abakolere ebinene nga yammwe bwe giyaayaana. Era ntwala omukisa guno okwebaza abantu ku sayidi eya mukyala wange abayimiridde era naffe okubeera omukolo guno ogw'okwanjula n'embaga, emikolo gyonna egyombi nga gisobola okuba nga gibeerawo. Bannaaye mwebale nnyo, mwebalire ddala ddala. Era n'ennyongera okwebaza buli muntu yenna gwe ndowoozaako ne gwe sirowoozaako, naye nga ayina kye yakola, ayina we yakwata n'agamba bannange emikolo kagigende mu maaso. Banne mwebale abali mu Uganda n'abatali mu Uganda, mwenna mbeebaza bannaye, buli muntu yenna abadde atusabira. Mwebale nnyo bannange mwenna abasabye, abalina kye bakoze n'oba nga oli fizikale n'emikono gyo n'obaako w'oyamba mu ngeri yonna okubanga emikolo gyo giteekebwateekebwa. Bannaye mbeebaza era mbeebaliza ddala. Na buli muntu yenna yina gy'ali, yonna yonna gy'oli andaba, ampulira n'alimpulira, naye nga waliwo kye wakola okubanga emikolo gino gyonna gyombi gibeerawo, ogw'okwanjula n'omukolo ogw'embaga. Bannaye mbeebaliza ddala bya nsusso, era teyinza obbasabira gy'emikisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musaba Katonda agaziye ensalo zammwe ez'ebyenfuna, abawe emirembe n'essanyu
abawe eddembe mu famire zammwe era n'abaana bammwe babeere mu mukisa gye muli nabo babakolera ebyekisa nga namwe mukoze mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale nno nyongera okwebaliza ddala abazadde abange, mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo 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 ne baganda bange bannaye mwebale, era ne neebaza ne bazadde ba mukyala wange mwebale nnyo, mwebalire ddala ddala ddala, mwebale nnyo mwenna mwenna, buli muntu yenna kyakoze mwebale bannaye, sinza kumalayo bwebije buli kimu, buli muntu yenna kyakoze wonna mbebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala. MC nawe nkwebaza era nsaba Mukama waffe Yesu abatukolere bulungi, buli muntu yenna gy'avudde asobole okugenda era atuuke bulungi mu mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Anti kati twafuuse omu, kati tumaze okwogera.